Kansuubira nti mwasuze bulungi nnyo gye musinzire kubanga ate mugiye kumirako Fifi Jerry's nkanga buli Jones aliwo kubanga ate nga kutusaako gwatana kubanga otwegatako mu butongole mukwano nja kusaba osoke o subscribing ate oberenga ozeyungako bulungi nnyo nyini ddala nga sinaba kubanga ate nkusensebula mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero ngenda kusooka nkubuulire biki ebigudde eyo ku Facebook. Abanene banna balambirira bwe bati era nga bano bava mu kibiina ekya NRM pages zaabwe munange bazigombyemu obwala bazihakinze era bwe bati ne baba nga bazikkiriza ekawolongo nga mwezo mwemuli ey'omukyala amanyiddwa nga full figure nakawere waffe ombwati mwemuli eya Catherine Kusasira mwemuli eya Muzeyi Wakaza amanyiddwa nga Isma Alexis ate nga mwemuli n'eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashbag Kato muyite Kasabo Kavu ezo pages ziwenjogerera bazihakinze era ne bazideletinga tezikyaliyo kinajjukirwa nti ekintu kino tekyasooke tekitandikidde ku bano kyasookera mu bannaffe aba NUP nga bawoloma enkya n'eggulo nga pages zaabwe bazigombamu obwala ne babeera nga ate bazideletinga era nga muzadeletingibwa mwalimu ey'omukulu penge mwalimu ey'omukulu Kakensa wakakensa media mwalimu ey'omukulu Swengere mwalimu eya Ghetto TV kwegamba nyingi awo zizze nga zigombebwamu obwala ate nga n'omukulu Lumbuye naye enkya n'eggulu abeera ategeeza eggwanga nti waliwo abagezako okubanga ate bayingira mu page ye babeere nga bagideletinga naye bikyabalemye. Okweyongera mu maaso n'amawulire ag'olunaku olwaleero ye mukyala wa Nubian Li omulungi oyo gw'okubako amaaso olunaku olwaleero mu ddakiika eno yavuddeyo olunaku olw'eggulo bambi n'ayogera ku mbeera gy'ayitamu nga omukyala okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga ku sayidi ey'omwami we. Kinajjukirwa nti Nubian Li yakwatibwa wabula nga si ye yekka eyakwatibwa bakwatibwa bangi fenafena story eyo tugimanyi era tuzze tugigoberera era nga bano bagiddwayo e Masaka eyo gye babadde ne baba nga ate babaleeta mu nkambi z'amagye waneeno wa Emakindye. Kigambibwa nti abo nno bagenze mu maaso ne baba nga ate bakolayo n'olutuula lumu mu kkooti ey'amagye eyo naye nga kigambibwa nti tewali wadde owa family oba family member n'omu eyakkiriziddwa okubanga ate alabayo oba akubako ku maaso oba nga awulirako ku biki ebivudde eyo. Omukyala ono yavuddeyo n'abanga ate ayogerako n'abanga asaba n'okusaba bannange bekikwatako babeere nga bata omwami we n'abantu abalala bonna ng'agamba nti ye ng'omukyala bimuzitoyeeko byandibanga bibuuza bambi agamba bimusobedde wakane mu kibira amisinga omwami we ng'omukyala yamanyira okuba nga amuggulira kiro na misana ng'agenda okukola ng'ate anyuse naye kati mu ddakiika eno takyamulaba takyamuwuliza naye mwennyini abeebuuza tabitegeera ate nga kinajjukirwa nti nga we nkugambye si ye yekka eyakwatibwa bw'abanga ono yavuddeyo n'ayogera kitegeeza ne bakyala babali abalala bonna bataja bakyala baba Edi Mutwe bakyala baba Lukumani ba Dan Magic bonna bataja. Ono yayongeddeko n'agamba nti byongera okumutabula naddala singa biyingiramu abaana be nga bamubuuza dadi aliwa kubanga baali bamanyiira dadi okubanga ate waali naye munange bimususeeko bimusoberedde ddala era bw'atyo naye yayongera okusaba bekikwatako babeere ng'omwami bamuta n'agamba nti ye omwami we musajja mukkakkamu nnyo era musirise nnyo tamala gasalawo ku nsonga era nga tamala geewaayo ku kintu kyonna naye agamba nti watuukira okubanga asalawo obanga yeewaayo munange kiba kimususeeko kiba kimuyitiriddeko. Kakati no kasubire nti omulanga guno gwatuuse gye gwina okubanga gutuuka ekirina okukolwa kibeere nga kikolwa mu layini y'emu eyo eya Nubian Li abantu bangi bavuddeyo ba commentators nga bwe balaba omuyimbi nga akoze posti munange bateekako comments ezigamba nti free Nubian Li era bwe batyo ne beegayirira abayimbi babeere nga bakwatira wamu basitule eddoboozi basobole okubanga babanja munnaabwe ono kubanga ono ye muyimbi nga bali abalala batadde ku mabbali nabo bakwatibwa naye ono aliko akensusako okuba nti muyimbi era nga bagamba nti bwe babanga basobola okubanja Nigeria Omali n'ateebwa lwaki tebabanja omwami ono kubanga ono ye waawano waka bagatire wamu eddoboozi basobole okubanga ate bakola ki bamubanja nga bwe baziba kikolanga ku bantu abalala. Ekintu kino no kitabudde omwami akulira akakiiko k'abayimbi oyo nno nga si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Ykee Benda kimujjidde ddala mu mbeera n'agamba nti mubayitirizaako akamanyiro n'ejjoogo kwegamba muyise we mwandikomye era nga ye avuddeyo ensonga eno n'agikwatira ddala n'amaanyi nga avudde mu kubanga aliisa ebijanjaalo empiso akooye okubanga mubakalakata buli posti gye bakola ne mubakalakata naye n'agamba waaye kamba teera akakka mwe munamanyo bamunakawulira mukawuliro bate mukawulira bwatyo era agambye bwati ku nkya ya leero.
This kamanyiro comes up because you think mutuyamba buyambi okutuwagira. Hell no. If I didn't do good music, you wouldn't have purchased it. You wouldn't pay to see me perform. Our industry isn't a charity organization that you're just helping. No way. You pay and we entertain you business. Bwacho bwabagambye mwe abagenda nga mu commentinga buli wamu mulowooza nti eno charity organization mubayamba buyambi nti akamanyiro kano kasi tukoba kameruka olw'ensonga nti mwe mulowooza mubayamba buyambi okubanga ate mubawagira n'abagamba nti ekyo nedda kikafuuwe singa music waabwe teyali mulungi mwandibadde temukola ki temumugula naye nabo babawa music omulungi muleme kulowooza nti mubayamba buyambi era singa music waabwe teyali mulungi mwandibadde temusasula kubanga muyigira mu bivulu byabwe naye olw'ensonga nti babawa music omulungi abacamula abadigiza abazinisa gudigudde kyovola bamukola ki mugendayo ne mbanga ate mubawagira mulekerawo okubamanyira nga mulowooza nti kino kiddukiro oba nti nga mulowooza nti oba mubayamba buyambi okubanga bakola ki babafa bakula muziki kakati ebyo byebigambo byoyo omukulu mwe mwenna abagamba mbu free Nubian Li mulekerawo kubanga mulinga abagamba nti bwe batakikole wammanyi n'okwongerako nga mugamba mbu bwe batakikole mujjabba kuba obucupa bwe batakikole simanyi temuyingira ebivulu byabwe bakoyo okubamanyira okitegeera eno business mubawa sente musasula ebivulu byabwe naye nabo babasanyusa. That is his information. Okitegeera kyekyo kyagezaako okutegeeza business kansobira nti gwe ampuliriza omulungi otegera kyengezaako okubanga ate nkugamba oye mukulu wa Ykee Benda kale ngayo tuvuddeyo iro olunaku olweggulo baana balenzi bwe batyo ba Jose Chameleone bamayanja bwe batyo bavuddeyo Palaso Wizo ne babanga ate bagenda bakyalireko omuto waabwe eyafa gwe bazika emitiana eyo kinajjukira bulungi nti omukulu ono yafiira mu kinabiro nga report bwe zavaayo bwe zagamba bwe zityo yafa munange era bwatyo naleka abaana balongo naye nga nalongo gwe yaleka twategeddeko nti kati yavudde waggulu nedi ennaku zino adigida n'omukulu amanyiddwanga Rabadaba omukyamu katusabire omwoyo gw'omugenzi gwongere okubanga ate guwummula mirembe mu bufu bwe bumu mwana muwala amanyiddwanga Sheila Gashumba yavuddeyo olunaku olw'eggulo ng'ayogera ku nsonga za mutabani wa Zari era ng'ono yagambye bw'ati It's Zari, the boss lady's son confidence for me. Standing strong in who you are and what you believe in isn't easy. Let's not judge Raphael, but rather support him. Stop these cyber attacks. You can't come on the internet to attack someone's sexuality. It's not your business. Ye bwatyo muwala amanyiddwanga Sheila Gashumba say bwatyo bwagambye nti munange ye alirabanga confidence mu bufunza abulabanga buvumu okuvaayo gwe n'oyimirira ng'oli mugumu nno nnyo mwekyo kyokkiririzaamu oba kitegeera kwegamba n'okyatula eri ensi era bwatyo n'abasaba nti mulekeraawo okubanga omwana mumukomerera wabula mumuwagire kwekyo kyaliko essaawa eno era namala n'abategeeza nti ebyo muliko bye mumwataaki nga tebijja kubanga ate bikola makulu wabula mbeere nga mumindinga bizinesi zammwe okitegeera naye ng'ayongeddeko akagambo nti support him oyo ye mwana muwala Sheila Gashumba naye nga ddala osupportinga ki ky'osupportinga zino si buli nsonga nti munange tulina okuvaayo twogere ebiseera ebisinga ebintu ebimu tulina okubireka ne bituyitako oba okitegeera zino ensonga z'abazadde Sheila tamanyi mwana bw'aluma okitegeera tosobola kugamba nti osupportinga omwana wa munno okulya ebisiyaga ebyanyiza Mukama Katonda nayo kya Sodomu ne Gomora ebisiyaga bye yawandika mu mateeka 10 nga ddala tabikkiriza omuntu eyakera ku makya n'atonda ekitonde kikyala n'ekyami ku nsi natekawo ebintu naye temunjogeza nakunjogeza waliwo ebintu ebinyiiza nga byo ddala binyiiza waliwo abakomentinze nga bagamba mbuzi oli mwana wa Zari tebituyamba wa tebitukwatako tumindinge business zaffe. Let me tell you, these people are socialites. Bayina platforms ezili strong ate ezili heavily followed by many people oba kitegeera abantu aba babagoberera mugenda beera mu mutabani wo mugenda beera mu muganda wo mugenda beera mu mutowo okitegeera these people inspire lugenda kucha kumacha nga mutabani wa atandise okwegomba mutabani wa Zari okuva ku nyambala buli kyakola nga yekimu babukubi saawe eno nkimanyi olina gwe weegomba nga mbutufu olabira ddala byakola bikusikiriza omwana ono wanakera kumacha n'alaba ebintu nga bino kyekigenda okuddirira agenda naye kutandika kwegomba bisiyaga so nga tonakola comment yo nga muwoza mbuzi oli mwana wa Zari mwana we yamanyi kyabamukolera biki think twice kyakubiri kukyo Zari we singa yasirise ku nsonga eno teyandyejusiza
kubanga si buli wamu nti olina okwogera. Tujjukira bulungi omukyala Julie yayita mu mbeera yeemu naye talina bwe yavaayo nti ye defending. Ebiseera ebimu you don't have to come out. Kyova olaba ye Bobi Wine abagamba ebitalina makulu tabiwa budde. Yabadde amanyi ddala si kituufu. Lwaki avaayo mbw atazze ku defending? Babagamba mukolerere obulambo bwammwe ne mwerabira okukolerera emyoyo gyammwe. Mbadde Fije nga bulijjo.